Nkomyewo munafadingana mbazimba emyoyo nzize n'olugambo lumbuto olutankubirwa munnange lwali lumu nakyaza omugenyi ate nga yali wa kitiibwa gyendi ng'omugenyi bwenteeba okulya ebinyeebwa nswala nga taawakaawo twalina akabuzi kaffe so kaali ka mukyala ye yakajja essingo laba bwe nkavaamu ne nkasimba omugenyi kabaka kyampala abanyanga nange njasika wanembwa ya kibojjerawo yajjira nendyoka nkulabira sineeme yampa omulimu ate nga yali yannaku ku luuyi olulala njagala omanye nti waaliwo akaseera akazibu ekisa ku luuyi lw'embuzi tegyali mirembe naye ate kintu kye nasinga okwewuunya kwe kulaba nga wambwa limmazi naye essunga kifissebu bannanga amaziga g'ente mulabe bwe liri essanyu ly'amalembe abooluganda. Tukyali ku malembo twewuunaganya nga n'omukyala akomyewo gye baagenda obwana olwamulengera ne butwala endiima nabwo ebigambo by'embuzi kwe bagugira maama embuzi yo ddadi agiwadde omugenyi wuuyo akkiridde n'abaasa agenda agisika kwe kujja bugeregere agitaasa omwambe yasanga ndina ku ddiba ly'endeega ntunuulire ku maaso ga mami nga fuuse ekirala nga si ewa bulijjo gwe tugadde obuliri anti mujja okuvaamu kasineema akalala akaali wakati w'omukyala n'omugenyi mu nnyumba ku luuyi lw'omukyala kyali kyannaku ng'ate omugenyi waali alinda ssupu. Naddala ku luuyi lw'okufuna kyasooka munnange bw'ogwa mu kabi tokyewuunyanga nga munno yeefuniddemu obugagga obuzibu motoka yali eva mu nkono ng'etuuse seeta n'egyetomera abasinga tebaawona munnange nga tudduka misinde kudduukirira nga twagala awonyewo tumuyambe naye ate nneewuunya nnyo okwesanga ng'emitima gy'abandi gyandi birala mu kifo ky'okuyamba bannaabwe gye baakola baddanga mu nsawo z'abafu nga beefulukuta waaba masawa g'abafu ago baagatwala era nabaalimu enkalu nazo tezaalutonda laba nze bannyaga emitwalo 7 olwo watya kugwalabye nga gudde ataawa bannanga amaziga g'ente mulabe bweriri essanyu ly'amalembe abooluganda. Mubanja abafiirawo nagenda okumanya nga mwalimu n'owaffe ow'esingo gwe muwenyeza ssente okudda ku butaka ow'emmotoka yankana omusimbi omuzibu ne mu ddwaliro gy'amaze akaseera akatono ng'era naye z'ekitanda zeetaagwa kulaba okumujja mu mmokyale zaali mpiira abamuleetera wabweru asasulwa ebbaluwa etambuza omufu yakugula nabo babeera na pamiti ng'azabisolo y'obweyamu bw'ekkanisa badde awatya bamwekebejjera mu budde obuzibu tuyite ne wa musigula tuweeyo olubugo nga n'omubazi wa keesi gy'ali alinda era ensimbi n'ebanga ensimbi fuledi munnoowo n'embanga suubula ekinaza bannanga amaziga g'ente mulabe bweriri
njagala okuba akafaananyi ak'omukomumbi gwalesa awakaawe nze kyemmanyi omukyala sigala naye kaagamba ti senga nno bazaagenze nabba nadda mirembe wamma gwe amaziga g'ente ddala kyekiki osanyu ly'amalembo tunuulira abajja keesi omulamu akwagalako ki ng'abaana okusoma obulungi ng'olunaku atunze enkaaga n'ebigalya ssawa walumbe ng'alaba temujazitwala bwe kyotwala okuba ndi kintu kya nnaku ate mukwano gweyaba mu byanfuna bwe kyotwala okuba ndi kintu kya nnaku ndaba ate mukwano gweye ekimuwa ssanyu. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.